Yeah, I'm back to the matter. We're back in action. Back in action. Back like I never left. Come here. Amwenda. Balemerayo. Batusinza ki abeeyo? Balemerayo nenze komyewo. Batusinza ki abeeyo? Abeeyo. Oyagala mbyogerere wano. Here. Mvudde mukwano. Kibadde kyakabi. Nakoze ogwantutte. Kati nkomyewo ate kino ekyawana. Bakwaniriza batya kyabadde kityo ndongo wagibakubye twalabye bifaananyi. Abantu tebabadde babi era sirina kyencomplaining. Abantu banyumiddwa nnaku zabadde 3 nze yasoose okuperforminga oluddako Azawi oluddako Vinka ne Chosen Becky buli omu abadde n'olunaku lwo olw'okuyimba. Abayimbi abasinga tebafuna opportunity egenda America abasinga ne ba comedians ne bani mwakikola mutya America ya luno yatabuse mwe mwakikola mutya okuyitawo okumpapula simanyi nze ndowooza Katonda just yabadde mwene ensonga. Nsabako olwakuba kale si muntu nnyo like sigendagenda nnyo ku kyaki ng'abantu bwe bakikwata nti omuntu asaba alina okugenda ku kyaki buli Sunday. Naye nga I believe in God and I say my short prayers always. Okomyewo ng'ebula ennaku ndowooza 2 ekinene nnyo akuba nti n'olunaku mulindwa embagayo etuuke. Obadde oyihasingamu eyo obadde okola kitolidde ku masavusavu gattise ddoboozi? Mbadde ndya normally ate era mbadde mpisaayisaamu wano kusimu ebintu mbadde mbiyisaayisaamu then kati ngenda continuingira we nakoma. Ngenda kgenda mu dance rehearsals leero mwentuukira n'enkya n'oluddako bwenti. Buntu ki? No, engoye ba stylist be bazikolera baziriko bazikolera. Wenva mu rehearsal ngenda kgenda nfitingemu. Buli kimu kiri wano. Waliwo wabeerawo obutonotono bw'ojjajjayo buli awo buba buwewuka naye nga era obuwewuka kyegeza buba bompi buba buwewuka bujja bulaba era obuva ebweru. Ebule ennaku 2 abantu baabo bagambe weeteeseteese otya era abambadde bamanyi odduse na concert. Bambi abawagizi bange temuggwamu maanyi mbadde nvuddewoko naye kati nkomyewo wano ng'endoozera mugiraba background ya Uganda nkomyewo so that ku 9th mbeerawo wali ngenda kuba mbalinze Lugogo Cricket Oval. Bambi temunneerabira temubisazaamu. Abaami obanga omukyala yakunyizza bambi tosazaamu tiketi ye togiyuza. Muleka asooka ajje mugundi Fire Baby n'abakyala temulemesa baami kujja bambi mujje tunyumirwe show kubanga libadde ddene. Okomawo n'abalala bakomawo anti jjukira nga bwe ngambye shows zibadde different so n'abalala bakomawo era mujja balaba ku show. Naye olina ekirooto ekisigalayo ko e Bulaaya kubanga ofulumafuluma nnyo tobanga oweza stamp. Okusigalirayo ddala asobola okusigalirayo ddala lwa nsonga omulimu gwange guli wano ate bwe ntuuka eri nensigalirayo ddala ate ntandike kunoonya mulimu ng'ate guli wano kanjira nkola wano. Tusuubire ki muliro ogambye fire concert era musuubire muliro nkyagenda gukuma mujja kusanga gwaka. Ebyo Swangs Benoni ne Julius bebajja okubiddamu kuba bebabikwasaganya security buli kimu stage production bebagenda obikwasaganya. Gwakuyimba ogwange gwakuyimba.
otugambye abantu baddewo coming yo embeera nga yebadde etya mu yuna twaliza wamu embeera ebadde nnungi abantu babadde buli omu nga buli omu musanyufu sisanze eyo kibi kyonna I cannot say mbu oba nasanze olwo nanyiza buli omu abadde peaceful buli omu abadde yazze kusanyuka kwegamba naffe abagenze okubayimbira ne tubayimbira ne tubaleka nga basanyufu so there's nothing really to complain about. Audience yeyo it's the same audience just that abeeri nga omanyi batono tebasobola kuba bangi nga abeeno so but we appreciate all the love. Yeah. Abakuwadde endorsements ez'enjawulo kirungo ki kye wabateekamu? Tewali kirungo just abamu mikwano gyange abalala we've been supporting each other abalala baagala music wange so kiri around that. Ngambako mikwano gyange then n'abalala ne banyamba. Juliana is like family. Chosen Becky naye mukwano gwange ate oyo mwagala nnyo. First of all, by the way, osobola okwagala omuntu just nnewo bank to meeting akati Chosen Becky mu following ku Instagram, TikTok, kwegamba he's someone fun like ndi fani we. She's so much fun, like even when you meet her in person. Ate weewuunye nno tubadde tulwawo okwiraba kubanga buli omujjukira baba mwaluumye kati buli omu afuluma nga alina program ndala oshegeera kati nze nvuddeyo nga sirabye naazawe nalabye ku Chosen Becky nendaba ne kuvinka nga tugenze kulya ku breakfast omanyi ennaku tubadde na ntono buli omu alina gy'ayagala okugenda mutwale ngule kino oshegeera so buli omu abadde mu hotel room ofuluma nga olina program ndala so tofunye na budde bukudeetinga kudeetinga maama nagenze kudeetinga mwanako oyagala nnyo ndeetinga oyagala nnyo ndeetinga kati mumanyi mutya oba ngenda kufuuka musisita anaye munsibyeko omusajja batugamba ku luumu yo oba ofulumya eggwanga kwe kusinga okukonkonewo emirundi emingi kale munaye weewuunye ye luumu etakonkonebwako mpozi nga promoter yazze okuŋŋamba bannaye oli ready tugende oyimbe oba manager wange oli ready oba mikwano gyange mbumbu ova eri nga sikumanyi mbwokonkone sikirabangayo nedda bambi by the way n'abantu beewa ekitiibwa si buli omu bajja akubuukira abantu nabo baba bafaani bo naye nga beewa ekitiibwa nabo balina bakazi baabwe oluusi bazze nabo kati ate mbu bazije bakonkoneewo abakwana babeera ku ssimu atandikira ku ssimu nga tonnatuuka nayo natandikira ku ssimu hello you're going to give me your number I can take you around when you come Kainawo jikiriza. Ate wemba sikumanyi mbandaka nabibwa nawe. Kandi oyinza kubanga oyagala company ngotusa America. Company tesobola kumbula. I have friends there. Tesobola kumbula company.